Mbo boys Domitry. Oyina abaana bana mu bakazi bataano naawe okyeyita boy. Naye omusajja akula diri yali. Mwe muve mu by'okusaaga. And the government should investigate the agenda of these people. Abasajja abandi badde mu associations ezibavumba okulabirira abaana be bazadde mu bakazi. And you find them bakuŋŋaanya okubeera abaana mu room. Mujja kusangayo oyiro. Nze mbabuulira ate bwentyo bwe mbagamba. Omusajja akula ddi. Awukane maana alina abaana bana mu bakazi bataano agamba nti mulenzi. Era alowooleza mu bintu bya ddoomu. So the government should investigate these people. When the youth lack what to do, bajja kukoleramu ebyetaago oyiro. Nze mbabuulira. You find the people abali myaka egigenderedde abandyegasse to see how they can associate bakuŋŋaanya abaana be bazadde mu bakazi bayambe n'abakazi be bazaddemu. They are ganging up in the one room only boys. So twice etteeka liri oba nedda. That's why nze mbagamba blankly kitalinamu makulu nkugamba. You can't find a man akirookinga myaka ana you call yourself a boy unless you are a fool. Kuba omuntu alumye ku bakazi ng'oyina abaana abasukkamu omu bakazi ab'enjawulo tetukulabangako gwe owasa n'omu. Twandibadde tulowooza nti those associations zirina okukuza mu bwongo to style up as a man. Kubanga omusajja mu myaka 3 tolina wadde enkoko gy'oggulira. So nokeera ku makya n'ogamba nti kati tukozeyo n'association yaffe. Boys, you call yourself a boy at the age of 30, 40 with all the children you have, mboli boy. What a fool. Nzomanye bagamba kati. The government should investigate all the people bana abantu balakinze what to do mukimanyi bulungi. An idle mind is a devil workshop. Tujja kuzuula oyiro mu room ezo abantu bano gye banganginga. Kubanga weebuuze. A serious person at 40 wait out your boy. You call others, you be in one room. There is something is interesting in my mind. But really, with children is you have in different women is you've failed to grow up, you guys. Anyway, that's how I precify. Bwento bwe prosifying bwe nkolobo nabbi. But you will find out later. God bless Uganda. Notunuulira abasajja abakulu kirooking to 40, 35 bakyaganginga mu kazigo k'omulala bazanye PlayStation. If you're dating a kind of that man, my sister, oli ku mukebe. Bw'oba obadde osaba essaawa 2 olunaku, saba essaawa 2 mu nnya tofunanga musajja oli ku mukyala munno. Ekiraga obuvunaanyizibwa n'amagezi mu mutwe ye musajja okubaako byaleka ebitali mu myaka gye. Naye bbaawa akirookinga to 40, 35 ng'akyafuna n'obudde obwekuŋŋaanya mu kazigo n'abalala ne bateeba akagoolo ku PlayStation ne bazina amazina ne balya embizzi ne banywa emyenge. My dear sister, okyalina obuzibu n'okufuna omusajja. Nze nkubuulira teriiyo maka galimu makulu. Bavubuka ge bazinda kebe room emu nga bazze kuzanya PlayStation. Everything has its age and its mode and formula and time. Nzikiririza mu PlayStation ng'ozijanya na family yo. Nene mwekuŋŋaanya mu kazigo ka munnammwe okulaga nti tekalimu mukazi tekalimu buvunaanyizibwa. Zomanyi bwetyo bwe mbagamba bannyinaze. But if you're dating a kind of that man, nkusekeredde era nkusaasidde era nkusabira. Nze omulamu we guli ndabawo. Naye omusajja akulookinga to 40 ng'okyalina obudde obugenda muzanye PlayStation mu kazigo ka munno naye n'ava ewuwe najja ewuwo ne muzanya PlayStation. Teri musajja alina buvunaanyizibwa abeeramu ebyo. Bannange PlayStation erina emyaka gyayo. Naye emyaka 4 ogenda myaka 35 okyalina obudde obulowooza ku PlayStation. Myaka 35 makaago mukyakuŋŋaanirwamu abavubuka module eyo. Nedala omuntu akutte emyaka 35 ogenda mwana lwaki towasa mukazi maka?
birds of same feather flock together bantu bano mubanonyemu zebwete bwenzija nembalabula banyina ze nembagamba naye mwe nemukkiriza mutomere ngenda okumalizanga abaana be babazaddemu mubeekuliza naye nga ate wabalabirawo atayina mulamu oba omulaba musajja akole okinga myaka 35 oganginga otya mu kazigo ka munombo muzanya PlayStation bwe muteba akagolo bwe munywe emyenge bwe munywe embizi bwe muzina amazina sign of fullness and lack of what to do, lack of responsibility. Kale omwana omuwala message bw'oba ogifunye bulungi njagala okujjukiza nti aba Star Favor Uganda Limited ye company yokka yakakasibwa government okutwala abantu ebweru ate nga n'akasenteko oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Kale banoonyeeko ku noti 7 nya noti 67 26 84 oba noti 7 6 17 45 27 beetaaga abawala abagenda okukola ku bisaawe. Mujjukire nti ebisaawe by'ennyonyi bibeera bize nnyo mu nnaku zino eza festival mu December, so opportunities zibeera nnyingi. Njagala mukozesa omukisa guno omuwaatwa guno mwetwalire contracts zino ziba za myaka 2 nga mugenda kukola nga ba hostess. Obwo buwala bwe mulaba bwaniriza abantu ku bisaawe, bakirina b'oku bisaawe, ba waitress, ba waiter, banange emirimu gino mingi. Kuba ku simu ezo kasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo, contract za myaka 2 ng'oli wakati w'emyaka 21 paka emyaka 39 ng'oli mwana wa buwala oba wa bulenzi. Kuba ku simu ezo twogerezeganye sente zooteekamu nga visa ogirabyeko. Nyoo asiriwala yani nkungiriza nnyo okuba nti ndi mu bintu ebitali bya generation yange nga mbisobola mpaayo bana nga waliwo ne bemulimu abali mu generation yammwe abatabisobola bavuya buvuya era balinga ngoma ya kikere. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Soko gedra ali motoka akantu kanke nyimirizaako essimu nkalesaawo ojja kalabo ogineetereko tugende Priyambo tandika Sheno yatandise dda. Njagala kibira ku musajja wange Saimo Kikawalaata abadde ki status zaateekayo takimanye mbono bamuwangudde akyasaba obululu kandabe bakyasaba obululu mu awards ze bamuwanguddemu. Saimo bamuwangudde naye bakuwangudde byemu ku byendeeso olwali tumanya awards ze bakuwanguddemu atuna ezabadde ekiro alina bye yeetabamu ate school bantu be bakuteekateekamu shira prices yawangudde ezo shira price ezo nazirabako ezo wali oyombera bazikuteekamu bakujjamu banzijjamu fati twatwala mu court billion fati twagala billion 2 mwali mubatwala nafunye balooya sebo era olunaku olwokutaano twali mu press conference nga nyanjula balooya bange jukiro lwaliro saba zino wetwogerera yo ligi etandise Lawyers League etandise omusajja wo yajja yesesa talina wadde 10 ngabe tabidda ate ziriwa alina wadde 10 kye yafulumyayo omusajja yajja natusanga mu bbala ne yesesa ne poti ya gundi teyasobola jigula tabiddanga abantu abamu bagenda ne beeragira ene bali bali abakabi n'atuuka waateekwa okulagira nti waakabi n'alengeza ebimwa. Nozolabye eno show twagala okubaanirizaako yet another edition of Kasuku Live. Kati waliwo abagiriko gababugumye balowooza tugenda boogerako teri ajja kwogerako alinda bamwogereko mbwa ayagala kasanyalaze enkola empya yagendamu amasanyalaze mugamwa enkola empya ya umeme eyajja egamba nti nanyini muti yakukkiriza nti tapingako baki bw'atakunyega osirika busirisi ate kyolina alyoka aswanye kale no olina kabanjo Kasuku interview nga bibiri ntambi omanyi nti omuntu omu kakati nga Kasuku yafudde abantu bangi bajja muziika nange naawe naye ate ekikusesa bwe tumala okuziikibwa nanga batuziise wamu basatu ate oli bw'aba asengule amagumba gaffe teba n'omwajja
abantu tebaddayo kujja kitegeeza nti eddembe ly'omufu kumukola ki kumuziika ate bw'oba omuziise toddamu kumunyegako omuleka ali n'abaziika okumpi babaleetera okululuma ensowera bwe zibanga ng'obadde olina wootambulira n'oziraba nga ziŋŋonga totwalanga mutawaana kutunulayo butereevu so welcome to yet another edition of Kasuku Live. Twagala okwebaza ennyo abantu abatuwagidde through and through. Yes. Bammwe bale tuwagira it means a lot. Temujjanga okwo. Temudda ku bantu bye batwogerako eyo. Era mubalaze be boogera temubiraba. Genda olaba ayina views lunaana oluvannyuma lwa wiiki. Mubaleke boogere banaakoowa. Naye ffe tugenda sigala tutambula era wansi ne wayiro ojja genda olanga monster tumukubye ebinnyo n'amamwa monster tumusuddemu kati alyoka ataawo abaluke wiiki namba ate omanyi nalukama mayute serukama mayute bagamba nti bw'obakwata ku gage nalukama mayute wala kuliye nga oloma so byebyo nno ebya monster tandika muzeeyi tugera kutandikira mu luyimba lwa monster kwa oluyimba oluyimba lwe bata namugereka katonda olumanyi namugereka katonda bonayimba zati nyizo mu oluyimba nyawirese oluyimba namugereka katonda omukumi wange gwe mugama wenterese biri mugwe byonna ebyange gwe musika owange leero muyambi wali w'empeere yange mukama essuubi ly'abanoonya peza nkuweereze kutuuse gy'obeera kyejjinja ly'omu